njagala okwogeza amazima n'okufumintiriza nti eggaali ya Alien Skin ekendeeza okulwana era ekendeeza okuba abantu engatto. Abaana bafango ne bamu banyiivu nti wanenyeza CEO. Put a respect on my name. Wanenyeza ku CEO leero. Bwe mba njagala Alien nga mulamu, I'm supposed to speak the truth. Wobo yagala Alien nga mulamu. Nga mulamu. So wayogedde mazima. Bwoba yagala Alien nga mufo ine ndowooza nange nina eyange. Nze nina endowooza eyange naawe olina eyo ogutali musanga ate sikukaka. I'm open minded. Sikolera sympathy. Sikolera kabampane. Full Figures brand. Your brand. I'm a self-made. Big brand. I'm a big brand. I'm a Miss Trending. You? I'm a trending center. You? I'm a Miss Trending. Miss Trending. The toppest, the best trending center. I'm a trending center. Trendy center, trending center. I'm a trending. Trending. I'm a trending center. Oh. I'm a Miss Trending. Yegwe nkulungo buli ekitambula kwe kitandikira. You never be a me. Empulira yange si eyo. Yeah. Oyina empulira eyo nange nina eyange. Mpulira. Nina ndaba gyolamu ebintu nange nina gye mbiraba. Waliwo abali ku ground n'abataliiko. Waliwo aboogeza kabampana abagala sympathy. Waliwo abanoonya amannya abagala content. Waliwo abagala okumanyika. I'm a trending center. Ayo fango ni mother. Sigenda ngako wa Alien nti ngenza kukyala obuchazi oba kulya oba kunyumya no. Tononyayo kamera bikyebyo. Nzaga I don't want camera. I don't want any camera. Tononya luyimba. Maze banga chinga siko. Yampita recent enkole kola bote waliwo. Najikola. Nakola nti. Siko bankwene simu nga 10 nabula tewamanya nambula gye nabula. Ngayingire studio siwe kiri. Tewaliwo. Babuze. Sibya luyimba si ya kamera. Notwale na Don Chris uno. Notwale milioni 10. Yampita nga nolimba amazo nokwa track ngagamba sulamu buuza abaliwo bonna yobaka enyini mubuuze so gwe bibyo sibya nze nakola boneka milioni yes mwana ni ajimanyi najita kola boneka milioni nina kola bone bebe cool ojimanyi ngoli nina kola bone Bobby Wine ojimanyi ko zona nyi bajeziri nina kola bone Palace eyo yo wajikuba yali mugunyi fatambula samba bantu ate bantu musamba nabo bayina abantu abo nabo bantu Oja samba mwana kalire mu ngalo lujja kubolu katonda yo so bakabakabwe musamba mwana ngalo alusazi bana bave Dubai bave mbawala nga badduka na bayina pampa oja kukuba omwana teke nga yadduka na dali mu pampa azilika wakale egwanga liri sechuwa nga muzayi Museveni wagenda mu nsiko n'olwana n'ogamba nti you are securing a future of a people of Uganda. Where is securing a future according to situation? Wesanze ngoli mu katu ekyokuba mukatu tekingana mayanja family ekyokuba mukatu tekingana kufumintiriza ekyokubeera mukatu kingana kwogera mazima nze Palace omwagala nnyo naye Palace omukendeza bikola bimukola nga mayanja family wano okwata Mozo Radio n'omukuba Palace nga amaze okuwayiti Mozo Radio yafa kwekokola temanyina chatta Mozo Radio mukirize mugane Palace yakoze kikyamu 100% okulumba maka ga munne n'atematema emmotoka ze teri bbiri nebakwata amajambia Palace kino nkikugamba wakoze kikyamu 95% nga nabo bwe baaliko bakize nti this time Alien Skin yaliko kyebatayagala kukkiriza era kibasumba ekibalwanya kintu kitono nnyo okubeera nga Alien ali ku top 10. Mbanjulira aba AK Furniture abakugu mukola entebe mu buli design yonna gy'oyagala ebitanda ne furniture yenna ow'omulembe ate nga muwangazi. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansawo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange emulago ku 2 opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kagwa Road mu Kampala. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansawo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange emulago ku 2 opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kagwa Road mu Kampala. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding, and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms, n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations, n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers. C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe bwonna oba obulaba. Amannya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited.
tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. Tuli mu kizimbe kya commercial kwegamba kale arcade mu lulimi olumpimpi. So olwaleero tuli waneeno nga tuli mukola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okuservinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Abantu bafadde batulaba mu videos enkadde badde nga batumanyidde Kololo, Prince Charles Drive, naye kati twavaayo twala omukisa guno mbagambe nti ndo twavaayo kati twadda ku Grand Imperial Hotel, room 28 first floor. So twavaayo. Enamba zaffe ez'essimu zonna zikyaliko nga bulijjo, just nti twakyusa location. Ngenda kazaayo. Oyina gokadiza toguze ku Mutembeeyi? Nja kazaayo nkaguze ku dduuka naye kazaayo buzza. Abatembeeyi babavuddeko omwaka guno? Lwaki mbavaako nga nange nali Mutembeeyi. Oli nabo no matter what. So banyabo ne basebo abatwaba okwetoola ensi yonna mbabuuzaako n'embeebaza okubanga mugoya vidiyo zaffe ez'enjawulo 225. Abakadde z'embwa zange zigenda mwanyiraze Jennifer full figure ova kujanjaba mbwa bazijjanjaba bulidde ova ku treatment according ku date gyaba bataddeko bateekako ne kakodi bakodi nga basikaninga sino sente sebo yakusasulira omwavu talunda mbwa abuleze embwa ziba za bbeeyi omwavu talunda mbwa so yotwala abaana mu ddwaliro otwala mu mbwa n'ogitwala ne baginaaza ye oli kooki waaza akyaliwa bajjo Kazo inako ne bajjo. Eno bagiyita piwa bajjo. Eri bagiyitaani. Mbwa za full figure ava kuzijjanjabisa. Ava mu ddwaliro lyazo. Kaadi zeezo nga emuziraba. Kana akatabo. Eno bakukiriza kulunda mbwa. Eyo kaadi. Mami full figure. Kati zozi bazikuyita mami. Kaadi eri gye bagimpeera. Nga nannyini waayo. Lyerinnya lye bakuteekako wali. Okay. Nayo ne bateekako eryayo. Kati abo osaasaanyiza ssente nga mmeka ku mbwa? Nyingi. Ziwera. Nyingi buli mbwa esobola okuggyako emitwalo 45. Kisinga treatment gye begenzeko. Nga ssente ziba nyingi. Si nyingi. Si kambwa. Ante zirunda banaku. Si kambwa. Embwa zindeke. Omwavu talunda mbwa. Weeyagale ne zipiwa bantu abalema mulunda embwa. Nze siri ku mbwa. Akatabo leero nga bakyusizzaamu katabo kenjagala kensoma surrounded by idiots. Many idiots are you around, but you nina kala how to handle the idiots. We know kala how to handle idiots. Bunani abukola mbugula mu bookshop ogenda bugenzi mu bookshop. Ako abantu abasinga tebamanyi bookshop gyeziri. Kati surrounded by idiots wali okagaza ki? According ku bantu abatetolodde de amena abantu abasirisirwa nga bali around nga tebayita bagezi. Abatwetolodde? Yes. So n'ogula kano? Nenkagula okumanya tuwangalya tutamu bantu abasirusiru. Oyisobola olinga otya. Osobola okubeera nabo otya kuba bazibu okwewalika. Surrounded by idiots. Kizibu nnyo okubeewala. Ebitulo ebisinga bijjudde ba idiots. So kizibu obeewala. Kati olina okusoma omanye oyina bando olinga otya oyina babeeramu otya kuba tebakyewalika. Surrounded by idiots. Abantu bevaako ensinko ke katabo ke tuyina wano 225. Babuuzaako nembaga mwena bali ku Caviton Music nembaga mati Happy New Year. Kuliko omwaka mbagaliza omwaka gw'emirembe n'essanyu n'obugagga n'obulamu. Mukama atuwa obulamu abanoonya obufumbo mu bufune. Abanoonya abasajja oba abakyala Mukama bawa abakyala abalungi. Abanoonya abasajja mufune abasajja abalungi abeesimbu ate ababaagala. So abalaba noonya emirimu Mukama agibaye mu linnya erya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Mufune emirimu ate mufune ba bosses abasasula nga ffe obugingo bwatusasula. Noza mutulaba tunyirira. Ne Sara yagibawadde. Ne Sara yagibawadde. N'olwekyo mbasabira ebirungi obukakkamu n'obumu okufumintisa n'okumala gy'olaga byonna bibabeereko abali
Captain Music bikukulembere nawe byekwase nja kusaba buli muntu afune ekirooto buli muntu afune a dream afune dream oba buli muntu afune kyatambulirako akati nze ne programminga yesterday naguzawe nyumba nga nagulanga lumu nga twakatani ko mwaka nogule nyumba it's my program yes senti uzijja wazindi ngo ina nyingi I have a program nti this year nga lumu last year sagandi ngenda kumaliza kana ye munyonyo wajimala yes tewachiraba ate nogula yo ne kalina kusubira bagula kalina endala yo yawo si amaka gwegumu yaliwo eri yaguli era ya last year so katuwaguze nyumba si ya kalina yo ngenda jimenyawo sijaga lekola lenti mutonda ate wali expensive ogenda nakumenya nenda kumenya nteko kali nanti kati bofune taka muno around machinde chibuye simu wangu mwakufuna kati bofune ina kumenya otekawo kintu kiri ku standard according generation eberimu abasinga bazimba nga generation zindala era sente zivamu ntono kati tugula ground oli akuza nyumba naye ogula taka kumenya kukola ki akuserera bwerere kusera kubaja ekiba kiriwo nokufuna bufunye ekifo kiba kizibu so byonna so muchona kyembade njagala okulaga size kwogera kiki oba kiki kweraga nzize kugamba wadde bagaba makindi omuwazeewo oguze makindi omumazeewo nze ni mukazi munaku makindi muguze eti makindi mwava agulayo era nze mbeerawo n'ensaasira abakuvuma mboli tufulufiga talina kyayina nsekereeyo makindi tagula munaku era kati abamulina bagagga munnange sife naye mu byonna nga tutandika omwaka mbadde nkugamba gwe muganda wange ndaba ku Captain Music we programming bamera abantu abatambula nga toyina program abamu some people zimutambula nga tomanyi wajolaga omwaka negugugwako mazima njagala okugamba gwandaba Afternoon Music teri lunaku ludda mu bulamu bwo teri sawa edda mu bulamu bwo ebegenze mulekerawo okuwestinga your time for nothing mulekerawo okwonoona obudde nga temuna kyemufunyemu mulekerawo okumala obudde nga mwedda mejinga mulwana entalo ezitali zammwe ne musigaza ebiwundu oba pain oba enkovu ezitandibadde zammwe abantu bangi nze ndabira ku mwakeedi ekimu ku byangu ba mwakeedi be bawala abakazi betwakolanga I'm not omuwala but I'm a woman twakolanga n'abakazi naye nga buli mu kunyuka tugenda nkolako akasige nkolako n'otumwa bannange nga tunyuka naye nga tewekolerako mwami wekolako genda out bayinanga effe betulina okunyukiramu okwetega kwatandika dda si byakakati abakazi bonna bamwakeedi banyuka ng'amanyi nyunyukira kwa kashiya nyunyukira simanyi kuwa ngenda kunywawo kacyayi naye nga ali mu process oba programu yakumulaba wetega osirike something like that so nolwekyo nti nze nsinkana abantu bangi ebimu ebyangu bamwakeedi era kwe kubanga abantu bangi bazikana bafu batamanyi mwakeedi osanga omuntu nga yabukidde emmotoka asanze egenda kuziika kyannamuka kakyali wajjala luddawa simanyi kyamanyoli ekiboga simanyi ewakyazanga natukana natandika nokaba mama omusajja oyo afudde nnyo omusajja oyo yanumye nga tuziika mukazi abantu beba problem estabakwatako omuntu gokabira nga mukazi ate gokaba musajja kwegamba nti buli awafudde omuntu gwe wuuyo gwe wuuyo no uli accident era namamve oyagala genda kakasa amafuta gagudde waliwo abantu betufiiddwa nga baddaase na tampeko y'amafuta ya mutwalo gumu bebiri just a tampeko of mafuta bulabikolwa bwavu byonna yawula obwavu n'obusirusiru n'obumbatutu that's why government is surrounded by idiots omusajja Miss Kigundi yawandika katabo kagamba nti reason as the world masterpiece ne bw'osena ekidoma ky'amafuta kirimu ssente meka ezigula obulamu omuntu adduka alina okusena amafuta adduka agayingiza mu nnyumba gyakweka ogwo nno muliro buli asena amafuta agakweka mu nju olwo ennyumba ogyokyezza abaana bayidde neweebuuza ennyumba gyokyasene meka n'ebintu ebirimu n'olwekyo nkubira abantu omulanga okuba n'okufuna enkiriza okw'amaanyi nti olina ebintu byolabyeko byosobola okwewala byetulabiddeko omwaka guli byetulabiddeko emmotoka tuzizabe zigudde abantu bafudde bannange emmotoka by'amafuta bisaaba gwe wookirengera dduka walumbe zaaya dduka buddusi tonsemberera tubyogera mwe ne mulowoozaamu birala naye nga ge mazima okutambula nga we programminze abaana abawala batambula tebeprogramminze bamulonda mu bbala naye ewa obufumbo nga noli abadde amwetasiza mu mukazi oyo agenzeko waabwe mukyalo mu lunaku lumu
naye obufumba jidde mukatatayi kanatandika kwambala esati z'omusajja jampa jaketi biki n'alemeraawo bw'abando banasiba ennyumba namba n'ebisimu anabitwala mulekerawo okwefumbiza kyovula mudibye mulekerawo okwefumbiza kyovula abasajja tebabaagala bemwafumbirwa kuba yakuwoleta kulonda kkubo okwetaasa abasajja beetaasa kyo kya buli teeka ng'oli ekiro kyamususseeko abantu bamanyina ofuluma ku 8 nagamba nkoze ntya agenda yeetaase kati gwali n'ofuna waliwo abantu bangi tebamanyi kugula naye ajja kukwatasizamu akuwa ekyebiri oba ekyesatu nga waliwo abeetunda 13 aba takwagala aba takuwasizza leka kwewa bufumbo butali bubwo teweetuminkiriza mulekerawo okwetuminkiriza byebyo bimu ku butaba abantu abataba na program so koonako nga tutunulya omwaka omupya okyebadde ngamba nti abantu mwe programming make a program in your life ogambe adresi guno omwaka ngenda kufa ku binkwatako ngenda kukola ebingasa ngenda kukola ebingatako yes omuntu okufa ku bimukwatako abantu bamanyi obutava ku bibakwatako anti nkikunyonyolenga nti abantu balwanya entalo ezitali zaabwe nezibalekera n'enkovu kwe kukola ebitakukwatako abantu betadde mu damages ezitali zaabwe nalabyeko omuwala wano bamuta Dr. Alima ng'ayomba nnyo avuma CEO Info Trust ne bbaawe bwe bakosa omukazi akalango ne batamusasula ne nebuuza bikwatyako oluddawa n'akuba akalango nti tewali amumanyi ye kenyi tasobola kuwadde akalango akatunda eddagala olutta obutwa bw'emmese nga naye ayomba naye ng'ayomba mbu bamusasule simanyi ssente so gye namugaa sente nazikuwa bajjangu bazikuwe ekigambo kyabadde kimu jebbi yamugaa jangu kuwa ssente zo simple mwadde mulekeraawo okumwogerako n'omuvuma naye emboozi ne yeeyongerayo ne beeyongera mu maaso nga boogera emboozi ate ng'enafuya bali kwe kulwa n'entalo ezitali zo kwegambye nti abantu bangi balina damages mu ntalo ezitali zaabwe singa oli anasalawo okusowinga naawe akusowingiramu oba ogenze ogenda kusasula damages z'omutaddeko company number ate ng'oli mufuna mpola bayiza bena kano tukwogereko abantu beewala okudamejinga kampuni z'abantu abantu bateekamu nnyo zimbawo ebintu byabwe nnyo okuzimba kalya zaabwe okuzimba bizinensi zaabwe okuzimba bulandi zaabwe gwe noveeri kuba onoonya erinnya oyagala okukola erinnya nodda mu kunafuya kampani y'omuntu odda kunafuya erinnya ly'omuntu kubanga oyagala okumanyika muntu ajja kufa n'omuntu last year nebaza gavumenti ya president Museveni esiyo ya tiktoka bayitirivu abaana baaliridde ennaku ekulu mu kkomera ate bakyaliyo toyogera ku nnaku nkulu babasibye bakyabasibye nalabula Madubala tewali kiringi kyesaamukolera kyosobola okukolera omuntu gw'otamanyi namutwalewa Ajamisi kigunamu amaduuka aga asatu namukwata emiliyoni n'emiliyoni z'ensimbi namutwala mbagaga bange oli mugagga n'amuwa ssente ezizimba ennyumba ya maama we yajje agisuwa namuga buli lunaku ng'afunayo emitwalo 10 naye teyalangako wadde akalango kasola mmotoka okuleka okujja n'akolawo effujjo n'okumuvumiranga eyo nga bw'atamuwa emmotoka nobuuza emmotoka bamuwe yaki Madubala yes tuwama tusatandise kusimanyi kokubanga simanyi alengeza ku social media tufutusayo atandise tusatandise okuvuma muwozi first family avuma Museveni avuma Janet kati ndoza ali ku magoba kyosiga kyokungula omwaka wetyo tutandise nyogero bajukiza ntuli kusula motors wano ekibuye ku Salama Road batunda emmotoka empya n'enkadde era twongera okuyita Abannayuganda okwetoloola ensi yonna nti ngwa wetaaga emmotoka tobonaabona na babulooka tobonaabona n'abantu batunda bintu mu miwendo egitali mituufu jangu wano kusula moto hagisula waali ne ttiimu ye yonna babeere ng'ate bakuwa emmotoka gye weetaaga ku ssente zonna nawe ayagala okukola swap ne ku mwaka guno batugambye bakikolera ddala olina ttaka ng'oyagala mmotoka bo bajja kujja batunulire ettaka ly'olina bakuwe emmotoka oluusi ne ssente bakwongereyo bwe batunulira nga ettaka libalansinga n'emmotoka oba oyagala nnene ng'era bagikola ki nga bagikuwa be basula motors wano wennyini we tutudde emmotoka bwe ziri ez'enjawulo zitwetolodde era nga twongera okwogera ebigambo mujja kulaba nga bazireeta n'endala nga muziwulirako mu maloboozi nga bwe zifuluma bwe ziyingira ye Sula Motors. Kakati presidential advisor Lwero njagala nkwadressingira ennyo awo mu mbeera gye tutandikiddemu omwaka 2025 eggaali wazirabako ku mulembe guli ogwa Chameleon Bobi Wine Bebe Cool n'abalala tutambudde emyaka egiwerako nga kino tukyaludde okukiraba bakuba tteke we baagalira
tewali atugambako tulyanirule oli we bamulumba asobola okuwoolera mu bukamba obw'ekitalo n'ayasa amadinisa n'akuba emmotoka kwegamba bino byonna biri mu maaso gaffe ng'abantu. Mama Fangoni ate nga presidential advisor tutandikira awo. Okay. Okusookera ddala njagala okuwa endowooza yange ku ntegeera yange. Ngaani oyagala jjuwa ngaani kozi olina titles nnyingi? Njiwanga omuwabuzi wa president. Okay. Njiwanga full citizen. Ng'omunauganda. Ng'omunauganda. Okay. Njiwanga friend. Oba family friend to Palazzo. Okay. Mayanja family. Mayanja family. Okay. Njiwanga Fangoni mother as a mother. Ayagala omuntu omulamu as a mother. Fangoni mother. Nga wandibadde ne maama wo. Njiwanga ex. Ex? Wa Bobby Wine, ex friend. Ex friend wa Bobby Wine. Nganda boya sama. Ex friend. Bicha asobola okukeera nga they are friends. Once a friend, always a friend. Tugende maaso. Njagala otegere bulungi nti omuntu ogwosigwe gwanga ate atovunanyizibwa ku ntegeera yange gwandaba. Oli waddembe okuba nga olina entegeera yo nange nina eyange. According to situation bweri. Yeah. Nganze omuntu omutegeevu era yeesigamako okufumintiriza. Sikkirizigana kulwanagana. Sikkirizigana bikola byakolebwa ku Alien Skin. Palazzo byamukoze. Sikkirizigana bikolwa byakolebwa ku Palazzo ku show. Alien bya okulumba Palazzo ku show. Oyina walabe Alien nga mulumba. Kumpere. Oyina Alien we wamula osobola kumpa ekifaananyi kyonna nga Alien alumba Palazzo. Kati wano ati abaana ba Alien aba Alien. Ani agament ba Alien. Abaana? Ati olwatuuse ku kivvulu. Okay. Ne balinda. Njagala kubeera loud and clear. I'm open minded. Sikolera sympathy. Sikolera kabampane. Full Figures brand. Your brand. I'm a self-made. Big brand. I'm a big brand. I'm a Miss Trending. You? I'm a trending center. You? I'm a Miss Trending. Miss Trending. The toughest, the best trending center. I'm a trending center. Trendy center, trending center. I'm a trending. Trending. I'm a trending center. Oh. I'm a Miss Trending. Ye gwe nkulungo buli ekitambula kwe kitandikira. Tomanyi nakumanya. Oli w'amaanyi. Funa bombuuza. Kati oba Miss Trending babukubeera wa? You can check you can check. Google? You check. I will check. On TikTok, your Facebook, your whatever and what. Nze n'oba tonjagala. Ojja kunsanga mu nnyumba yo ndala. Lwampaka. Weggalira musengene awusigala wajja kuba nina ku TikTok. Boyfriend wajja kuba ojja kumbikula ondabe. So kati owandowoozayo. Mpe ndowooza nga according ku ntegeera yange etavunaanibwako ntegeerayo. Nvumirira ebikola ebyakoleddwa mu maka ga Alien Skin. Nvumirira ekikola ekyokulwanagana n'okwonona ebintu bya Alien Skin. 100%. Motoka za bei, nyumba za kalina ezawansi. Era nkolimira abaabikoze. Nsajja agamba nti mufenga mubungeeta. Mufenga muwonyeko. Kolikwe. Muzawe nga n'abantu babeekokola. Bantu mmwe muzawe nga abantu babeekokola. Leo timu mayanja. Nagamba enjogera according to my feelings. You don't know how tomanyi how. Owulira otya ku bino abaana bye beekoze. Tojja kumanya because nagambye tovunanyizibwa ku mpula yange wadde ntegeera. Nze yenza, I'm not you. Kuba oli mukatu. I never be a you. You are there, you are you. Me, I'm me. Eh? Yes. You will never be? You never be a me. Empulira yange si eyo. Yeah. Oyina empulira eyo nange nina eyange. Mpulira. Nina ndaba gyolamu ebintu nange nina gye mbiraba. Waliwo abali ku ground n'abataliiko. Waliwo aboogeza kabampana abagala sympathy. Waliwo abanoonya amannya abagala content. Waliwo abagala okumanyika. I'm a trending center. I'm a Miss Trending. Ate I'm a self-made. Bitandikira wano. That's why ndaba sina YouTube channel. Nene wegali ya mukisengo ndaba. Bobo wakanagenda ku TikTok. I'm the toppest. You're the toppest. The toppest one. You check on your TikTok.
gulawo essimu yo olabe muntu kyatulendinga mu nsi ojatifyinga ekigambo kya TikTok ekulaga abantu abatulendinga bali bameka the whole world so weesanze nga Uganda ku namba ki you can check nolwekyo weesanze ng'oli mu kattu ekyokuba mu kattu tekingana kufumintiriza ekyokubeera mu kattu kingana kwogera mazima ekyokubeera mu kattu kingana kwogera nga bwe ndaba nsonga bwe ziri you know nkuwulira ekyokubeera mu kattu tekingana kwogera nsonga nga bweri ekyokubeera mu kattu kingana kwogera nga bwe ndaba nsonga bwe ziri nze tewali nsonga nze sinoonya linnya by the way tononya linnya mudde gye muwunyira enkwawa mwe gye munywera amazzi ku taapu gye mudduka ne mwekubira omukka ne muwunya ne mwewunyirira mu biyumba ebingi ne mulooza nti tuli ku level emu sinoonya likes sinoonya views sikusaba kundaba sina na Facebook oba YouTube channel kwenteeka bintu abaana bafango ne abamu banyiivu nti wanenyeza CEO put a respect on my name wanenyeza ku CEO leero bwe mba njagala alien nga mulamu I'm supposed to speak the truth. Wobo yagala alien nga mulamu. Nga mulamu. So wayogedde mazima. Bobo yagala alien nga mufo ine ndowooza nange nine yange. Nze nine ndowooza yange nawe ine yo ogutali musanga ate sikukaka. Alien skin last month bamusiba mabega kawo yasibwa. Tuyingidde omwaka ensio abasinga bajaganya. Temwamanya biki betwayitamu. Ne files mmeka temwamanya files bagulawo temwamanya files twaggala temwamanya mudidi gwa nsimbi gwe twayiwa alien mu 1 week kufango ni wali wakalu ngane wononya yakanyonya kayimba yote kalire oba kakaba ngali mukomera ngane mama wote wali asobola mu shopping njagala oveyo ngame ndi wa shopping mama wa alien ebintu ngamusibe njagala oveyo ngame ku bairo watu wako ku St West nga alien musibe omuntu yampa sente yali donizera yampe mitwalo 7 nga bamusibye omuntu amanya tukwatira sente yali Ajamis Kigunu ne Sekayasin bebasasula abasawo zaga direct ku balwadde b'ensambya emiliyoni 10 bino bye mwayogerezeganyanga n'abasawo sente bazitwala abasawo okwogera nabo nze nega ya Captain Michael Mukula kubanga yamanyi father w'ensambya asobola okukakanya father nga byali biwanvu kati gwe woveeyo n'oyogera n'ogamba n'oyogera by'otamanyi negayira bannahabwe Precious Erigon Company baloya okujja okuyimya ffe twavuganga buli lunaku even ne kulo mukaaga nayingira eruzira olunaku lwe batayingira nasobola okuyingira ate wano nga bakamusiba abantu bawaga nti bamusibe nze nzijukira bulungi seera bya kakati gwe agamba nti alien skin nze ndeka njogere kyenda baba kyempulira oba kisobola okutasa alien skin naye akwatibwako kati alien skin muntu ng'abantu abalala mbagamba ali waggulu w'amateeka wadde nga alien skin azze asoomozebwa era ayise mu bintu bingi naye yeesanga mu katu ng'omuntu mu katu ka mistakes akola ensobi ng'omuntu kubanga human being that is 1 2 mukulembeze free ayagalwa ayina favor kati yeesanga ali mu katu katandibaddemu mu ngeremu oba endala etya nga bakamuteekako bayakeeteekamu byonna kubanga Sifango ni mother sani amukuŋŋaanyiza abavubuka yabeekuŋŋaanyiza alien skin talina gwe yayita kujja kumuwagira wawulako akalango ng'ayita osobola okundaga yakubira akalango nti bannange bavubuka bavaawa love face ndaba mpya buli love favor and whatever omuntu yenna bulwabeera omuganza eri mu bantu abana bamulwana fa abaddeko abaganza baffe abaganzi tubimanyi bajja lwa mukwano alien skin talina muntu gwe yagamba buli gato gy'obadde omanyi bano bascorpioni baani baavaayo ne beegatta ku alien skin with love nkufunaawo walabako akalango alien kakuba nti jangu neegateko oba olowooza wala tebamanyiyo tebasobola kugendayo abaana bonna bonna batambulako dda n'abayimbi babasasuza bukyalina bubi alien skin asaze bagaba n'akatono kafuna nabo alien skin alina one love gyalina eri abantu katonda agaba favor njagala mbategeeze nti katonda agaba omukisa oba agaba favor ekinyiza abantu abamu
kubanga ndaba waliwo abagamba nti ffe tumwabulidde nolaba gurupu ng'egenzi ogenda olaba bapya tewali gurupu egenda era ogenda okulanga ebinyumo bye byagenda kati njagala ombulira abantu abava ewa Alien Skin juuko era agattako ki oba yali anyonyota Alien Fiki era agattako Fiki yaliwo nga enemy era ya promotingibwa abo abalwana Alien Skin entalo za Alien Skin ze mulabeko mu kamera ne palaso ntono nnyo ku ntalo ezitabera mu kamera nkiddemu okitegeere entalo ze mulabyeko za Alien Skin ne palaso kuzibeera mu kamera ntono nnyo kuze mutalaba nkazi zitabera mu kamera kijja kujjukira nimanja family balwanyi nga bba abantu as a family ekiyala nti bo abantu abasinga obungi simanja family yokka tebaagala bantu babali waggulu Alien nafuna tutumu nabeera waggulu waba abalowooza nti bali waggulu mu budde obutono nnyo yakola ebintu mu budde obutono nnyo mwaka guwedde gokka era Alien Skin bw'omwogendeza n'emmotoka zaavuga na biki byayina osobola okunonya abayimbi abayimba emyaka 10 nga tebabirina kituufu ekyo Alien Skin basobola kumwagala Favor y'amaanyi Favor yagigattamu ekibbuli n'okwekkiririzaamu mu bulamu bagamba nnyo nti okwekkiririzaamu kintu kikulu omuntu nawe akuvudde mutokkiriza okwevaamu so Alien Skin yeekanga ali mu nsobi yeekanga bamukozinzeeko ensobi maybe zatandibaddemu neekanga nti azirimu accordingly ku situation eriwo toyina woolaba kapande ka Alien Skin ng'alumbye palaso even ku stage Alien okuleka abavubuka be toyina woolaba Alien walumbye palaso wantu wonna kawabere wakaawe one on one nate bya palaso tubirina nga biraga open nga biraga omuntu yabadde awoolera nga ne wankubadde ne Alien Skin na mistakes zakola nga ye era zigenda omuviiramu obuzibu Alien Skin bino mbikugamba ng'omuntu akwagala era nja kusigala nga mbyogera nze siri banobati abanoonye emmere abaale mu social media beyazira siri ba Kelvin Kanja social media beyagaana abanoonye emmere okimanyi bulungi sijjawo nga sirese sente bulungi jewo mbande sente buli wenkulaba ku Fangoni mbanto sente ziri waggulu emiliyoni 10 plus ayo fango ni mother sigenda ngako wa Alien nti ngenza kukyala obukyazi bwe bakulya obakunyumya no tononyayo kamera bikyebyo nzaga I don't want camera I don't want any camera tononya luyimba maze banga chinga siko yampita recent enkole kola bote waliwo najikola nakola nti siko bankwene simu nga kuminga nsemu nabula tewamanya nambula je nabula ngayingira studio siwe kiri tewaliwo babuze sibya luyimba siya kamera notwala na Don Chris uno natwala milioni 10 yampita nga nolimba amazo no kwa track ngagamba sulamu buza abaliwo bonna yobaka enyini mubuze so bwe bibya sibya nze nakola boneka milioni yes mwanani ajimanyi najita kola boneka milioni ninakola bone bebe cool ojimanyi ngoli ninakola bone Bobby Wine ojimanyi ko zona nyiba jezili ninakola bone Palace eyo yo wajikuba kakati gwe oyagala ngama nti nonya kolabo ononya linnya nakugambe amwe miss trending abasajja bampera collabos ngobagula 10 million zinanga ze banonya wenakolera nabo collabos abula collabos awe sinyangu funa wenakolera nabo nga be banonya nga kubanga Buchaman yawandika n'ennyimba nga 10 zaba bajama ikezo nga bano bine bikazi simanyi byani ebyo ngo inotulamu zitulemu ne Bobby Wine no gana sino budde nze nabala music ne mumanya nti music tali mu sente. That is one. Music wa pretendinga. First of all, I'm very expensive. Werimba. Nemanya music wa inokoma. Ekikuru ekyati music aliwo kubeera nga bakufumita. Oba muwala balina okufumita. Oba mulenzo ino kufumbira bakazi abakulu. Osobola ku maintaininga music. Music osobola ku maintaininga nga tofumbira bakazi bakulu. Buli muyimbi omulenzi gwomanyi w'amaanyi wano. Bayiseko mu bakazi abakulu. Buza dondira barenzi bameka bayise mikono gye. Yeka gobo buza. Mpaya abayimbi bomanyi kati nga tebamalite bayise mikono gye. Tebali ku sente ze. Yaba branding. Don Zera. Yes. Faba wala balina okuteba kakobo yagala bato yagala. Nesi bonna. Endowooza we kugamba. Mbuli ago bateba kako. Yagala kuntegaleka. Amumpe. Sijja mwogera mbale na mwogera. Mumpe go bateba kako.
Munyumiza dikundi bamwe bakakosa. Spice. Kakati ku Fangoni otwalayo sente. Toyagala kamera toyagala kungama Spice human being. Toyagala kungama Spice. Ogwo mubiri gwonna n'abana yesiga ebizigo for nothing. Si human being. What you pretending? Is a human being. So what? Ejo so you controlling obutabanga tekola sex n'abeera bwat. Kakati ku Fangoni otwalayo sente kitegerekese. Buli mula Fangoni mother abatu te sente. Zisoka sina bibozi. Si wambozi. Si yankola ndi ngenda kuli yankola. Sigenda mbate mwena nedda munange. Ekyokubiri siri mutambuze, siri mukyaze. Njaga ekyo mukyegendereze. Tokyala ndaba wa era ndaba nani. N'emikwano gyennyini sina kubasaagala. Tejina makulu n'abannoonya mu ndaba wano ngamba goba. Tebaddewo bengobye. Bangi. Nakagoba meka ndi jimmekeza zimu kabano zine sanzoka. Bangi. So gobolowooza nti natenga bengo bano bandikane ku sente. Mukadi mu abanako bodda nonje jembirako noyagala ogamende woza yonte kwatagana nange. Mukwane ndowooza si eyange. Ekisookera ddala ekikola ekyakolebwa mu nkuka tekyali kituufu. Era nkivumirira. Engatto. Ho. Engatto yafuuka engatto. Ekikola ekyakolebwa mu nkuka. Simu wagireeta. Tekyali kituufu. Fangoni mother simu. Obuntu butono kufe naawe. Yezingeti neyezingulula. Muntu bwa butono. Bireke tolumyansi. Aha, ekikola ekyali mu nkuka. Nkivumirira. Si kituufu. Mwenna abagala alien skin. Wadde mumwagala. Ekyokumwana nga kigenda mmuteeka mu matigga. Oba emagombe. Oba okumusiba obulamu bwonna. Sisobola kukiwagira. Singa mu nkuuka mwafunayo omwana yafa. Naye bandibadde babiri. According to situation we yali n'ebigambo ebyaliyo bandisibe alien obulamu bwonna. Wano mukyasaagasaaga mwe temunnatta muntu. Bikyali byakunyumyamu. Mukuba abantu ne tugenda tubawasa ne bakola batya ne bakola batya. Naye omuntu wali fiira omuntu mu ngalo. Omuntu wali kutikira muntu mwalo genda kwa jisona ko wali wawaganga omuntu oyo. Obale wali mu okwogera amazima nga wali osobola okugogera. Tulina abantu bangi abakuba mu nkuko abate balina manya bate balina maaso. Ngobi yali wali agamba yagwa mu babbi. Ngobi no. Yes, bamusibya akabaye nali bwati amaguru gonna mamenyi. Ngobi mwakubye wachi. Ngobi promota. Mutegedde. Yagwa mu babbi tebamukuba. Ye yagwa mu babbi. Yagwa mu babbi ra mu. Siba ali. Naye mwenna mwala babbutu nga sitambula. Engatto yatambula. Ngekikutaasa kugamba nti ali wa Fangoni. Mu bbanga awo obutebe. So n'olwekyo bwe muŋŋamba nti nno nneme kwogera mazima nzibiikirize buli lwoba n'ebbwa linyige liwone. Ebbwa? Buli lwolibikako obubisi n'olibikira lifuuka kansa likulya. So gwolaba ebbwa kati? Kati ndaba ebbwa tulina okunyiga. Tugenda linyiga tutya? Nga twogera amazima n'obutuufu bwago. Nti ekimala kimala, ekyokuwona si kya bugunjufu. Nga ne wankubadde waliwo beetaaga okutereezebwa. Biriwa? Enkuku ebadde yafanga ne Kabaka takyajjamu. Tabadde mulwadde? Obucupa bwafuuka obucupa. Ng'enkuka bagifuula politiko nga egamba ya Nuupu. Bo obucupa bubadde bungi mu nkuuka. Obucupa bali bwafuuka obucupa nga n'enkuka bagifuula ya pate. Nti ya Nuupu. Nga n'upcoming tawona. Nga tawona. Ng'ogenda otya ku stage y'enkuka. Omwana wano omwana w'Abanyankole be baamukola. Kuyimba. Last year. Kuyimba n'agira olulimi ati. Oyo omwana gundi ani omuyimbi omulungi. Mreigi. Ekintu ekitali kituufu. Nze njagala bategeeza bannange nze siira ku kuyimba. Bwe njagala nnyimba bwe saagala siyimba. Nze ndi muyimbi, ndi promota, n'ebyuma byange effuso nnamba. Era nakoze emyoloso gyange gye nagikoze era nafunye sente. Mu byuma byo? Kati gwe bw'oŋŋamba mbu nawe mpangisa sawundi yange ne ŋŋamba sawundi yange sookumpa millioni 2, 5, 7, 10. Ng'ogipangisa? Nga ngipangisa. So oba tolina kyoyagaza kuyimba? Kati bw'oba nnyimbye basimbye tondowooza mu katogole zigenda gamba nti munaye bankube obucupa bampe sente. Nedda. Omanyi bano abantu bagenda ne baavuwala nnyo ne balowooza nti oli ku level yaabwe na Kelvin Kayanja. Ennaku ebalumye ennyo. Tebakyalina nnyo bakadama be babba. Kubanga bakadama baavuka tebakyagenda. Kanaalowooza nti oli mu katogole ye akulabira mu lengi y'emu. Nedda munnange.
fugo mu mwago kayanjo noonyeza nnyo naye olunaku lumu nja kukwambala nja kufeesinga ko ntegeera nze fulfill so obuzibu buva mu buli omuntu ndowooza ye omuntu aba n'endowooza naawe olina endowooza yo naye ate bw'ovaayo gwe n'olaga nti n'endowooza yange nkyamu nnyo n'oteekako n'okunvumirira ndaba nga gwe mu buyabuya nze njagala okwogeza amazima n'okufumintiriza nti eggaali ya Alien Skin ekendeeza okulwana era ekendeeza okuba abantu engatto lwa nsonga kitwakasasula $7,000,000 ku mwana eyakubwa omusango omulamuzi yali agugobye nga gufuuse robale nga gugenze mu high court temumanyi wana gye twalwana kulaba musango gona ba IO ne baani okukyusa zi file tugisusa tuzidusa wani tutaka wani tujikwatinga ffe tuli ku ground ebyo wepanka gwale yali awago obwaze wa ogamba nti bebe ku ffe twali ku ground nga tuyingira office joyingiro kayo sente natuka nokubira chief mulamba akulirawo wonna akulire court yonna nengenda yo kumulaba nayo nensanga file ya Alien Skin eyachi yani ne musabayo gene Alien so ga file zali nyingi file zali temantu azibikirizanga tutya file era bacha batuyambako nze ndabye kuwa nabantu abawoga Alien Skin nze nakubira mwesi gwo yeita honorable tabankona honorable ne mugamba jangu tabawe tulwana nangamba nze no mulwadde mu ddwaliro teyali nnyayo kola tutizo towagabaga Alien ku Twitter asindika nnyo nakubirako yani omulala yo bani nakubira abantu nga basatu nga ndoza ntibategera bakwano nnyo ba Alien Calvin Kanja samulako wa Alien wadde kumuyambako ekigambo n'ekimu oyo Nobert samulabako wadde wokweta emitwalo 2,300 kukabira gwali wenjala enyoka n'okunyoka abaana bana ne baddukawo mu nnaku embale nga ne mama Alien talina kyakulya twanonya n'abamu eyimirira obweyimiza abamu twasasula basasule basobole okweyimirira Alien Skin kati gwoli wano wagawaga oyogera nonsense please mubijemu nonsense ne kabampana ate nze togenda kummanyira kati esawa ya kati ono Saudi Arabia ngamba kisikwata bikada amanzi tebikade ebyanta kati esawa ya kati kati eminyira n'olaba leweke kati mbuuze esawa ya kati Alien amaanyi agajja eno gye yasayinize wapye wampuuga oba akyali eno kwenaalemu Alien Skin ani agamba nti wakibiina ki nze simanyi Alien Skin wakibiina ki okujjako bagamba wena Palaso gwe saagala abuzeebuze enfaaye simanyi lwaki ba Palaso bagadde nnyo okutakalya ya Bobi Wine Palaso wa NRM Palaso wa NRM naye abantu ba NRM bagadde nnyo okutakalya ya Bobi Wine buli kye bakola bakikola mu linnya lya Bobi Wine simanyi wano Nupu weyingirira mu bintu bino Alien yakeera ku makyala numbe kitebe kya Nupu nganzo muzadde nazibiikiriza naye kyali kikyamu singa yasangawo baana ba Nupu bandirwanaganya na wandibaddewo mufu oba wandibaddewo alina damage singa yabasanga ku kitebe kyabwe oba ba Nupu abo abawa Alien bennyini okumenyeka oba okumufaako nga twakava okuzikoma najjola mu mulamba famila ajjola mu okubaako okutandika okwogera obogezi yasinya kwata 10 million zinaziwa Musa azitwalo nazibano zibba yabaako 3 famila y'omugenzi yali ekutte wansi ne waggulu omwana yabba omugenzi yali ekutte wansi ne waggulu kati gwe ovaayo n'oŋŋamba mbuno nzibikize Alien mbwera mutandise okola abantu abatali bamwe please nze am not you oyina endowooza nange nneeyange essaawa ya leero okulanagano ka person Alien Skin Nupu eyingiriramu wera Bobi Wine ayingiriramuwa lwaki bwe mukosa chance z'okwagala okudda engulu muteekamu Bobi Wine okutta kalya ye kalya ya Bobi Wine eweddewo lw'abantu modula bawuma lukiseka bamatuke ne bavuma abantu bano nabanagana ebyabwe ne babukira Alien Skin ne babukira Bobi Wine onalabye ayimbye ebiyimba ataddemu Bobi Wine Bobi Wine ate awagiramu wa era bimukwatako ddi n'abana Bobi Wine muleke kuwaganga bintu bitakalya kugimalawo muleke kusuula Bobi Wine kumumalira mu ttaka mumulekeremu ak'obuntu kuba buli muwaga ebintu ebyo tebemuwagawaga balabera nti abanupu bakola ki bebakozire fujjo mukkirize mugane Palaso yakoze kikyamu 100% okulumba amaka ga munne n'atematema emmotoka ze eriteremu teri bbiri ne bakwata amajambiya Palaso kino nkikugamba wakoze kikyamu 95% 100 by the way 100% yaddiza mbusungu kikyamu
Sungu bade teri muntu mutegeevu mu alwana bya kisirusiru wano basombaka Alan Sewanyana ne Seginye lwa bijambia babaka ba parliament balamba bamala ababikiikira constituency number bamala mu komera ekigo emyaka eja babasibidwa lwa kigambo bijambia ebijambia polisi bikute wansi ne bagulu batematema abantu essaawa eno sobola okunyonyola gye wajja ejjambia oba ebijambia gye babijja baziguze kwa diweya n'ensuuluulu kirageza bujo be bazigula ekirala palaso olumbo temaka ga munno gomanyi nti musulamu n'abaana be ne mukazi we ne nnyina ne mutuuka n'okukumako omuliro can you imagine butemu bwanna baki ati Jennifer omulala ajja gamba butemu bwanna baki nti ne bano be bakuba nabo baliko abaabwe sinnagaana onkubye mu lubiri ndi muzadde w'omwana wange olinawo walabaka video nga Alien Skin akuba omuntu okantereyo gwe ndaga video nga Alien akuba omuntu tubalira mu komanda pasa tasa commandinga aso kajja tekeyo ne face ye abadde alina commandinga kutambu mwoche okibange emmotoka emu yadde esobola okwocha makinde namba waliwo wayeza amasanyaze waliwo ki kituufu otobule mu abantu abalala bonna betoddewo for nothing olwakabampane kubanga wagwa musicale yagwa awo oba tebalina it bwe bulamu bwe batambuliramu nze palaso mwagala nnyo naye palaso mukendeze bikola bimukola nga manja family wano okwata Mozo Radio n'omukuba palaso ng'amaze okuwa it Mozo Radio yafa kwekokola temanyi na chapter Mozo Radio mugeze mukuba abantu kali ya Mozo Radio yatandika okugwa okuba batandika okuvuma abantu mu biyimba bavumye bachasanze babagobye bayimbe nyambula babagobye mabala agagebe simanyi gani gasiriki simanyi gani bayimbe bani babavumye vumye ebidula byo bayimbe bani babone Jeffya bamutwalidde mu manager waabwe bamulangidde obulogo ebintu yakisusu ebyokuwanalwana balwanye lwanyi Mozo Radio paka kufanga kuwana era bamususa mbanga namubayina akolaki nomuvukala ka bamutanadda nga nabo bwe baliko bakize nti this time Alien Skin yaliko kibatayagala kukkiriza era kibasumbo ekibalwanya kintu kitono nnyo okubeera nga Alien ali ku top 10 ye top 10 yaliko omuntu Katonda amuwa favor oba gomanyi olimbale batalumanyi yaliko ye muganzi gwa muntu gwe baagala Alien abantu gwe baagala bamwagala ate baga mu nkuka yabakasobba omwagala endowooza bwe kugamba abenkuka benyini be bamukubira se by the way njagala njogene ku kino njagala njogere ku bategesi abebivulu era njagala okwogera ku trouble koza w'olutalo luno lwonna oliriwo n'embeera eriwo ye Crystal Panda wo wategera nti bapasa kolagana Alien Skin lwaki abasa ku shame katana security mala ekyokubiri Alien Skin wamuwa obudde essaawa 5 n'ekitundu era ziratuuse lwaki adde kwata obudde bwa Alien Skin n'obuyimbisamu palaso ate okola comment ez'ekisirusiru eziswaza basajja muli babi nnyo muze kutta industry mwefula bapromota nga temulina na ssente abasajja bano bwe wegendereza nnyo nti yalinga na setup ya Alien Skin baze bakola interviews nga bagende wa King Saa kuba Alien nava naje wali namujako interview nava nagende wa Palaso namujako interview nadde wa Alien ndabawo trick ndabawo setup omuvubuko ono yandibanga abadde setup ya Alien Skin na kumutta okirabawo nkirabawo kubanga Alien Skin tewali nsonga zibe sawazi zabadde zituuse eziyimba lwaki ziwamuwa oli abadde ali ku stage mwenna mwalabe Palaso ng'ayogera lwatu tugenda kuba ng'ali loud and clear ku microphone osobola okumpayo kilipu ya Alien Skin emu ng'akuba Palaso oba alina wonna walabikira ng'alumbye Palaso osobola okugimpa ajja zikuwa nno abaana bagenda leeta video wano twali ku live nga tulaba ebintu bino era twalaba Palaso we bamujja ne bamuyingiza emmotoka after kumuyingiza emmotoka Palaso agenda nakola gy'akola yonna n'alumba Fangoni waka ekyokulumba waka kya Alien Skin si kya bugunjufu nkivumirira kubanga kya kisiru byatandika na luyi tumaliriza tuli wano Alien ajja nakumukuba olwo bamukubye enseeganye njagala omanye nti Palaso tali yagala Alien Skin ensi ne weri kiwuka ne bwali bafudde tali mwagala atagala musasa nga bamusibye ekyo kyabuntu ekyokwagala mulina obuzibu abantu bangi agenda gamba nti ni mukwano gwa Fulufika kubanga nagde naawe ranki kubanga twamitize somewhere is it a friend to me si kyekijjayo mukwano so kati gobogamba mbona okuba yamogerako nga ali mukomera yes yali talk as a talk nga walaba talk webeerawo nga walaba ya aba webaddewo
Abaja natukwata amavumba gatira fena fena natuvuva mu luzungu olungi ennyo olulwaye lwayogera olwakaka n'amalako 224 yabagaza godebo 225 manja family kye kisamu gena fiirwa abana mu nonsense omuzukulu yatutwala kaguddeyo nagala 224 ono 225 agigulidde mu ntalo mama mwe babatonda kuba abantu awe tuli no numba amakaga muno ne jambia ne nyondo n'amafuta. Uganda police ekola ki? Eggwanga liri sekiwanga Muzayi Museveni wagenda mu nsiko n'olwana n'ogamba nti you are securing a future of a people of Uganda. Where is securing a future? According to situation. Ensali mu baganga stars tekula kwana mwe musagisa South Africa. Nze no mwana wanga le South Africa mu respect ya mu salute. Genda ke South Africa tegene. Nakugamba tugende n'ogamba ota? Sigenda mu nonsense nawe mu nsi y'abasirusiru y'ababuyabuya. Zengene South Africa nkole yoki. Kyali ekigambo South Africa ne Don Chris babade bamukuba yabadde afudde. Kubana senteze. Chuka jagala genda yokko. You can go. Me I can't go there. Si sobola genda South Africa. Wagana. Wali yoki. Wali yokalungi ki. Ogenda no itamu. Nduno yone mukwano gwange mukalu kwagwe yabaddeyo. Yazenga tanade n'ebinusu ebiriko ente tabirina. Choka yakunganya no mudigwe ensimbi go twangu yatuganga agenda kufumira ntumwa sente za fembitirivu. Ne bazinya munyonyi ne bagenda. Wagenza kutunda dagala ganda. Yazaina dakasambu. South Africa African si abaganga stars. Ndabe wana ambassador sare badavu Museveni okufa bufi. Ali wanatimba bivulu. Aine ekivulu. Aine bivulu ayimba wanaimba wali. Abadavu Muzayi Museveni okamala nga yere egula. Kati Uganda jabadde itembije ali muja ayimbiramu. Wacha ayimbira South Africa. Owulira kwegamba nkugereza nti ensali mu baganga stars ensika sayingiramu abantu modulabo ebe efudde era nkubira government omulanga ne security yeggwanga okukomya kino kikome bino ebintu mubyogera bali abana abali Baby Wine Community and Bebe Cool bakola ebintu bino naye tebafunamu bawunzika balema bawunzika Baby Wine musical agudde Bobby agenda okuyingira politics nga yagwadda totally katana kyayimbira abantu zikyalenga wadde kinaawe mulenzi kula naawe ju yes olimba lwali ku countdown yo wadde kinaawe onyumya biki twogera reality oyagala faking a life werimba kyali kikuba nno zesikolera views one yali akuba endowooza weekugamba eri abantu wate yasigala mu ndongo sereza mu ndongo za ina kati kikyamutwala mu politics Bobby bebatandika okuyimba ebintu ebyo kuyimba gitugambire ku Jennifer simanyi butebutwawula simanyi bulabula nga bonna ali ne bakayihula kati go ngama tayingira politics psychologically nkwewunya nga kwegamba ko na ku nsonga onkutegedde ogoberera ensonga mutemumanyi nsonga mubukira mbukire kubanga mufunye TikTok oyagala okwogera kamioni yawunzika mulema ngebigere bigenze Bebe Cool yawunzika mukubi ya masasi Katona chance jabe wali emu nti tebafa ate tebalina ganga timu nga zino. Eriyo be bafumite ebyambe mabali. Wale bafune bakobula baba kuba masasi. Balema balina masasi mugulu balina mu byuma. Bya bintu ya ganga stars. So tukubira security mulanga ne government okuyingira mu nsonga zino. Baba okustopinga kintu kino eggwanga lisekiwanga lirimu ba generals abasuka mu 10 temusobola kukiza kaliyo kibwati kafuti akagwanga nga basajja bakuru mwe bali ba general sare bani abalwani ne gwanga temusobola kuleka gwanga general muwozi eno generation yiyo gwe commander wa majege gwanga temusobola kukiza nonsense ono gena maso bano ba boys musobola baita nimbatubuza era nze kyenkozo onakulwa jjo nagenze ndaba seka asini owa Arm Enterprises nemugaba n'abantu mikwano gyo bayito yogere nabo olwaliro nkedde kunonya ajimbuga kubanga mbuga mikwano gwa Alien Skin nganze soya kumutu zanzeka nanyamba Alien Skin najja ajimbuga namwita najja netwogeza reality mogedde era ajimbuga ngambe kigambo kimu kayogene Alien Skin yategero lya ina amalala wani paraso aina mamalala yewa ngambye angambe abaina amalala zikanjogeno nategeera yani mugamba mukubire kati kino kintu kiri wasi n'abakulu n'abagambye babayise wao n'ababayise erenkya era baliwo bagenda yes tolowooza nti ntudde butuuzi munjogera bogezi mbo ate era nange wenkoma ekitegeeza bino lero tubisuubiramu siba omuntu kuba lero tutidde siri wa police ate siri wa security njogera situation nga bweri obanga wekiri naye accordingire kubwendaba sikiwa nti mulambulamu okusiba abantu ate okubasibya ddala okw'amaanyi tusabe busabi sisabira muntu kumusiba sina gwe njagala ne bwe tunya Alien Skin byafiiriddwa
ebintu bimwe takise myaka emirala 2 bikolo basatu tusobola kweka muntu kuzira bwoti noyiwa nyumba yonna omuntu ate sosigazamu ko omuntu n'ogamba emmotoka kuba omanye ebbeeyi yaayo nga emmotoka eno nga ya bbeeyi sijja giyiwa naye bakusagawo omuntu awo nga yeesazaawo babaddewo oyagala kuŋŋamba nti tebabaddewo babadde munda nga ate babadde mbabadde basobola ofuluma ne balwanagana nabo alien skin yakuumye buntu bulamu n'akubira buli poliisi muntu afuna alien skin oyo bw'omwegenza nnyo tannakola fujjo nnyo ku bantu ng'ebimwogerwako era bw'anatandika oddikola ajja ddikola tanatandika effujjo erimwogerwako oba ekifaananyi kye bamulagiramu kati mwe kyemulaga twali ku live ffenna nkubuuza olina vire gy'osobola okumpa alien skin ng'akuba palaso oba ng'akuba omwana wa palaso kale wonna woolaba alien skin weetabira mu lutalo lwakuba palaso oba abaana ba palaso oluyina naye owulira alien skin naye wa we yali tewali alina video tewali alina kifaananyi tewali alina we yamulabira naye owulira ndi yakola effujjo alien skin ab'enkuka bamwita aba CBS n'abasaba sente zayagala ne zibalema alien skin n'akubira Abitex nti Abitex okakasa oli mu nkuka nti ye n'amugamba ku lw'obulungi bwa Ssaabasajja Kabaka n'ensi yange Uganda ngenda kuyimba mu nkuka naye ngenda kuyimbira bwereere olw'ensonga sente ze njagala bwe zibalemi alien skin yayimbira bwereere enkuuka tebajja kwadde emitwalo 2 Abitex we yandifunidde ensonyi kubanga ozodda mejinga alien skin lwaki yakolagana naawe ng'atolaba nti mubi nnyo Abitex muzze mukola abaana bano mubateekako talk and talk ezibatokyalinga ezibanyigiriza ezibaleetera pain lwaki essaawa ya leero oyogerera alien skin yekka alina okusiba balina okumugoba nga paasa yamulumbye wewe n'ebijambiya tomwogerako tolina womwetera mu komenti yonna tolina womulagira kitegeeza ki kiyaga obunnanfuusi n'obubi bwe mulina abasajja mmwe ng'abapromota ono yalumbye munne n'ebijambiya baasaba ababaka ba parliament 2 lwa bijambiya emyaka 2 abakikira constituency number ono yalumbye munne n'ejjambiya n'ennyondo n'atakomako n'akwata n'amafuta lwaki alien skin gwe mukomerera muzze mutta obulamu bw'abaana bano nga bagula vite ne mutuuka n'okutta nnyina olw'ebigambo bye mwayogeranga muzze mukomerera abaana bano bateeka mu pain obateeka mu depression okubaletera okwagala okwetta n'okuva mu nsi yaabwe alien skin munna Uganda lwaki ye gwe mutunuulidde yekka temutunulira ekikola kyamukoleddwako bayika batunuulidde byankuuka tebatuuse ku bino bano bayinza oteekawo eswaga kati okutegeka eswaga nana ne libeerawo ne bateeka palaso abasajja si balungi n'akamu ne batega show twaliraba show mwanira bashow ya palaso bali muno twala obulamu kale tugenda kubanga nze ebintu bino mbigobedde palaso yenyini talina wava mirembe byava mu good life ne balina abakubi ayingidde ewa palaso ewa shiba yakola naye kolabo bayawukana bubi spice bayawukana bubi kwegamba munoonye ku mirembe yali hasinze gyali Bobi Wine gwe weswa kotobangako wa Nuupu lwaki Nuupu ekibiina kya munnamu mukiyingiza mu katogole buli nonsense wabeera muyingizaawo Nuupu Nuupu ate mugireka ne relaxinga ne saa Bobi yagamba yamuyimbira akayimba nga bamusibye palaso yogolaba kitegeeza fena twayimba ennyimba za Bobi Wine oleka twazuulira buwulizi waliwo yayimba ennyimba ezisinga biwoobe za Kenze zayagala n'omusa olina olusinga biwoobe mpulira mbakooye mpulira biwoobe ate terwali lumu zalingezi system volongoto mpaayo olimba lumu olwakolera Bobi Wine nga system volongoto oluyimba bateeka gavumenti namba ku bunkeeke Kenzo natandika n'omuteekako omuntu nga bamugoberera ku nnyonyi omanyi kyekitegeeza gwe essaawa ya leero mumukomerera nga mubbi wambwa muli babi bubi byebyo okuva ewa presidential advisor wati ebintu wabiraba webale kuyimiriranga maama ku fangoni atera mukwano gwa palaso gwe mwakola naye kolabo buli muntu akula akyuke buli muntu akule akyuke kino kyakwebulira teri muntu mugunjufu akuba bantu teri mugunjufu atambula samba bantu ate bantu emusamba nabo balina abantu abwe nabo bantu ojja samba omwana kalire mu ngalo lujja kuba olukatonda yolese obwakabaka bwe musamba omwana nga alusazi bana bava Dubai bava mbawalabu nga baddukana balina pampa ojja kukuba omwana teke nga yaddukana ddali mu pampa azirika wakale akale byebyo tujja kubanga twongerayo ebigambo ne Jennifer Fulfiga Katonda wana abatukkiriza katono nnyo bwe kati kajja kuteeka alien skin watagenda kulamba bonna
Lwaki mwana okwogera amazima? Mu bitwale nga we biri. Watoyagala gawulira bireke. Tonka kambeera. Kuba ati ye bigenze ku record. Katulinda kulaba. Omanyi obudde bwe bwogera. Katulinze tulabe binakyuka binasigala nga we biri buli omu abeere nga yeebuuzibwako ku nsonga eno. Nze Lujja 2025 wetu tutandise mugenda tuba mu videos endala nyingi nga tujja nga twogera ensonga nga we ziba ziyimiridde. Buli muntu ayina endowooza ye. Kyotategedde buuza.